Trati mwankowa nabakowa buli olucha nyongera bakowa omanyi waliwo abantu bosanga mukubo ng'oli bagala omukunamire nga wamukowa nabakowa abavubuka mmwe kunjoga joga nakyawa abavubuka abo bane sibagala otuuka n'okoowa ku bantu abamu n'okoowa enkwe bane nakoowa enkwe zaali zisusse ndakulyamu olukwe mpaka mumabina banange enkwe zokka zibazunza bane abantu balina enkwe omuntu lwatula ninga atunula nkwe zokka anoonya bayomba omanyi omuntu okeera nga anoonya bayomba nga ye gwe mulimu. You are just guilty natani. Whom did I kill? Onganti ndi guilty natani ani gwe nabba. Tomanyira mukazi watu. Mbu Junior you are just natani. Guilty ngani makagango ya kumanyira. Gwe siba oluzandia mumu. Obulwadde obuwulira. Sami. Nakati sekedera abafudde. Kivubuka gwe sami. Wasekereranga abafu. No sekerera abalwadde nakati seka. Ensi kyosiga kyokungula. Bulijjo naawe olwala. Nakati seka. Mujja kweddako ku mpisa zammwe. Osekerera otya abantu abafudde. Bakubayisima amasasi. Sami n'oseka. Nakati seka. Netufiirwa n'oseka. Naawe bulijjo olwala. Naawe obulamu obwagala. Nemugenda okuziika ba TikTok nemudda mu kwogera ku mufu. Mwemwade mwetaaga kuba miggo. Mwe banaku. Mwabesaawo. Buli muntu sasula funeral service. Bakuziike. We don't have time these days. Mwina sente wadde zisala ebyoya. Naye mwagala okwessaawo. Gwe tuziikirako oziika. Oziisaani. Nemuddawo ne mwesongola. Temwina sente. Temwina mpisa. Babaziikireko batya. Nga Nalufa Motors. Eyabawadde sente mwamuvumye. Abantu tuli busy. Bye ngamba Bulunoke teryamulwanisa. Era nalabye Kenzo Bulunoke bakulwanisa teryalwanisa muntu ku TikTok buli omwe alina TikTok app mu ssimu ye. Abayimbi mulekerawo ekyo ekintu. Ekyo kuloza ati wali babalwanisa muyina ki? Tuleme okulwanisa Sudiru, tuleme okulwanisa Hamu, tuleme okulwanisa Kirumira. Abayina ebizibe tulwanise mmwe. Wano buli omwe asobola okukola TikTok. Muleke kufula mbu TikTok kintu kyamaanyi nnyo mbu okubeera ano ng'olina bu views bibiri mbu kyamaanyi nnyo tewali maanyi galiwo. Lekerawo ate nammwe okwerimba. Omuntu n'obeerako ne baviewa 1000 n'olowooza tewali maanyi ku TikTok. Amaanyi gateeke ku YouTube tulabe. Njagala okole YouTube ofune ba subscribe omutwalo olabe. Ero TikTok buli omwe aba ne following genda ku YouTube. We bapimira abasajja. Obera no ku TikTok ngo yasamiride nga YouTube tekumanyi. They don't know you. Ero TikTok following nyango okufuna nekako najina. Nechike nyajina. Genda ku YouTube ojikole. Tulabe brand joyina. Stop being here mwerimbi. Just because you are excited. Tewali alwanisa Bulunoke. Nobody. Tewali. Just babagamba balekerawo okuwemula. Simple. Babagamba ekintu ekyo. Mulekerawo okuwemula. That's all. Nenda kuzira abantu wobagamba nga batandika banwanisa. Kati I have a mason here. Mbalambuze ku my house. Nganze teri anwanisa. Mbalambuze ku nyumba yange. Should I move around?
Kati Junior tell you one so is the man I have. I'm in my residence. Nobody is fighting me. How do you say Zigwaba Kuruanisa real? Kati Baima Kuana na Captain Mike Mukura in Nyoni Mukaga. The man owns 6 planes. Go make the right go to in Nyoni Mukaga. Captain Mike Mukura, aine meri satu. Zileta mafuta gagwanga kuva Kenya. Personal. Saja baina senti. People have money. Ye yasoko kola bondi ye motoka mu Uganda. Bobo yagala okugagga wala mu gwanga lino. Ngo uli de setu zagala. Soko ve ku social media. Sente ne TikTok tebikwatagana. Era buli ye yiso mugagga ku TikTok amaliriza tayina. Era abagagga ba TikTok nabatadde nakomye ku Doni Kulisi aka kamoga. Sicha yagala beyita bagagga ku app eno. Nenga mazima gaka tulatubina wadde 10. Badoni banji ku app eno nenga sente tebayina. Era kati nakomye ku Doni Kulisi aka kamoga. Kamoga Edi. Nicolas Christian yazali gwentunga munembalala. Nze story ya Doni Kulisi yapadde ekintu ekyo. Abantu abeyita abagagga ku internet. Omuntu najja nateeka wembeera nenga tayina sente. Sente terekana. The real people who have money don't talk. Tebagala na kamera. Nebuli wala omuntu nga agaba sente mu kamera, agaba sente mu bantu, yeyita omugagga abatayina. Kati Captain Mike Mukula mwali mu mulabyewa. Sajja ine Nyonyi Mukaga. Aine Mary Sat. Ila nani. Neto inawo omulaba. Eno jogo wano kubivubuka. Mama Fina ina sente. Mama Fina toddamu kumumanyira. Era kijje kunze. Mama Fina levo ndala. Manyi mumanyira abantu. Oyo Mama Fina asobola okuliisa ekyalo. If you don't know, get it from me. Mama Fina mugagga ddala. Ate bana bagagga bateguya sente. Era obadde omumanyira. Mayiba namwe mumanyira abantu. Give respect to Mama Fina. Mama Fina yatandi kugaba sente nga sinazalibwa. Mama Fina yatandi kugaba sente nga nabamu kufete tunazalibwa. Teyakatandika ziga bakati. Oyo mulalamu esente azina tazeguya. Mama Fina ine ekisa. Mubagagga betwina no Mama Fina ine ekisa. Ayagala nnyo abantu. Nera banakumu omuntu wabalaga ekisanga mumumanyira. That's a problem. Kyendabye ku TikTok abanaku mumanyira nnyo abantu. Just because omuntu yetadde ku level emu naawe noloza mwenkana. Tayidaba abana bamanyira Mama Fina wano. Nenga Mama Fina alise ekikakyo. Nagatako ne baneyibabo. Mama Fina mugagga ddala. She's a rich woman. Ate omugagga oli amalayo. Sente abadde nazo mwaka ku mwaka. Oba azijja wanange simanyi. Nenga sente abadde nazo mwaka ku mwaka. Nze natandika owulira Mama Fina ati agabe sente nga ndi muto. I was young. Up to now akyagaba. Ego ogabira omuntu 15. Omuntu omutwalo gumu n'owulira ng'ennaku ekutte. Nze John yasigaba sente. Ebirala byonna mbigaba. Bw'oba oyagala bitundu bya kyama mbikuwa sente sigaba. I don't give out money. Naye nze nga omuntu neegaba. Anybody wants to eat me, inbox me. Sigaba sente n'ebitundu by'ekyama byo mbigaba. Era oba oyagala kundya. Nonga Junior, I want to eat Wendy. Come eat me. Waliwo abawala abajja mu inbox nga Junior njagala kulya. Nonga wanji. Come eat me. I'm juicy. Yes. Ndi juicy mpoma. I'm not sour. I'm sweet. Mpoma. Wada lotimani. Junior is sweet. Emirembe nina. Nego bako all fake friends. Kati nyirira. Ekyali kinkozeza ba fake friend. Nabego bako bonna. Kati nyirira ngeze. Buli fake friend namu nyampira.
anti bali baloza sola kubaawo we batali nagoba bali baloza anja kudda nali nakowadda obazola okuba mu bantu naye nga wabakoowa owala n'otya omuntu ng'oli muzigo nga gowala naali makagi on his house enkya bakugobe muzigo nga gowala naali wowe awo kaabaavu wembeewuunyiza lwaki towalana bemupangisa mwenna ku mizigo nze sikyawala nabagagga moto yange junieri buli alina sente mukwano gwange awo kati wennadda sikyawala namugagga gwe banazo era nja kuba n'empisa ngozi nze abagagga bakimanyi n'empisa kati gwomunako ng'ambe ekimanya bakanako mumanyira mu joni yanjagala kuwa magezi gwomunako mpe magezi ki gendo simenta na ya nnyoko. How do you advise me, you poor person? Gwe kiki omanyi ku bulamu? What do you know about life? Abaavu mumanyira abantu mbu joni yambadde nkuwa amagezi gendo ogawe nnyoko gendo ogawe nnyoko gendo ogawe nnyoko tuzo tabamiruka wa family yo mulabe ngeri gye mwejja mu bwavu instead of giving me advice. Nzo munaku toyina kyo ngamba. Bwoba yagala nkulize bane sente. Nonya sente. Every day I'm looking for money. Bwoba tozina beera wala. Nja kukuvuma. Hey. Ebyo mwe kubya amasimu ebyo. Mbu Johnny yambadde nkubuuzako. Ombuuzaako ngani? Njagala message ya mobile money. Awo mbuuze bulungi. Nobera kusumyange omponyereza kabole onjasamiza akamwa mbu Johnny ya ontegede nkutegere gwani kisirani. Gwe Governor Bank of Uganda. Non kubira simu. Alo Johnny ontegede gendo otegera abe wamwe. Esimu yange si kikati akumanyagana. Ebyo mukubira abantu mbu ontegedde nja kukuvuma. When you call me, introduce yourself. Ugenza omunaku gundi. Neno okubira simu nkutegede oli sudiru. Oli mukuru wange yamu. Nsoke nkutegeri. Oyina sente meka. Abanaku mubere n'empisa. Have discipline. Tozo akwanga toyina sente ga n'empisa toyina. Bye byakubizo wa board MP. Kuvuma abantu ngatavuga board. Tozo kuvuma abantu kukubo ngatovuga board. Bajja bakuba. Njavuma omusajja nga ine mundu. Akubesa simu kabina. So abavu mubereko n'empisa. Have discipline. Urugezigezi lutwale makago. Ebyo njagala kuwa amagezi wagafunyedde. Atayina sente amagezi oba wagafunyedde. Waliyo ngavu ategeera nga wagafunyedde. Ne mwewadde ddembe. Eriyo ngavu ategeera nga wategedde. Wotegere nnyo lwaki sente zakubula. Awoka. Gwategere nnyo sente zakubulirawa. Ne mwefula abagaba amagezi. Jeni yense ejja kukuba ngenkuba ensanga wewange. Ensi wenkubira wokanga ni mutoyi mpama. Jasa wensi woka wenkubira. Ngani mutoyi mpama. Nze si yoka wenkubira ngani mutoyi mpama ansindika. That's when I see the world has difficult. Mbera wange neighbors. I'm highly connected. Muri eyo musaba. Junior, ensaya nagira basina asije nja kulaba tewerimba. Geno nonyo mulimo okole. Siria wanyoko. Nami nebyo bitu byemwe yogeze byekisiro. Ense no ntono eyange nene. Mbu ensi ntono eyange nene. Gwensi yo weba yatoni wabibyo na mama uti binkwata. Era Junior taina mpisa sina wadde nemwe rasi Josephine. Kati anjagala atanjagala andeke. Ye mpisa nzaga zaki. Zali zinyambye kimonsi. Wobayo oyagala Uganda ekuleme bane empisa bajja kumanyira. Nje sina bonvuma nkuvuma. Bonkunamira topa kyenkuwa. Nze na mikwano jange je nakunamira. Sibagala ne basanga mukubo. Nina bakwano bangenga bwenkosanga mukubo nkufuka mukamwa. Nabakowa. Those fake friends. Neo bera no mukwano, mikwano ne jerunjia. Bajirabe mu kamera ndo mirungi, jigulu obuganzi si kyayagala. Nine empisa embi era sijja kuzivaako. Tutegeraganye. Omwaka guno ntambuza mpisa mbi. Nzina. Nabira n'emikwano ngolinga ayina emizimu mu nnyumba. Najikowa.
nako wa friends nze kati emikwano gyenina nga nyenda kulya era kati emikwano gyenina bawalabuka gwendi agwe blockinga si kyayagala nnaku enkuba eyitiridde tonyanga nshootinga baguests emitwe gibaluma dogolyo bali abo ba YouTube abandoga omu munene ayina olubuto lumulinga entaana omulala mutono bali babiri 12 them eddagala bali jamasaka omu YouTube ayina olubuto lumulinga entaana omulala mutono atunanga abalalu kati mpulira nze ugai omu ku ba YouTube abandoga ayina olubuto lumulinga entaana omulala atunanga oba abalalu yasibe biviri bya kikusi sina gwe njogedde sagala ate mutandike era ayagala entalo wamuulidde mujje munkuba olugalo mukabina muweweere sina gwe njogedde nze nkuwadde ba YouTube bali abo omu yasibe ebiviri bya kikusi omulala olubuto lumulinga entaana be baluga YouTube yange abo YouTube kyebuze eddobozi nafuna obulango bwa YouTube bubula bugenda kwebwagadde ddogo ne mundoga buli kubacha nino zokukanye nenkole interview mundoga nebaki nzuka sawa mukaga naye there will be no dogo formed against me gamba ame aliya yo gamba there is no dogo which will be against Junior gamba ame in Jesus' name ni munsindikira amayembe gabbe YouTube yange ebulewo lwiri neba YouTube anga muli balugo ne munsindikira amayembe YouTube nebula bwedda nkera kumachokebera YouTube nga views zisene zambuka dogo lyeriri kanenzi nze nalabye dogo naye ateriri ku YouTube ddala you are bewitching me data nagwako gwe yokoze ko program ya YouTube nga teri mu dobozi ngo buzindalo bwaka nenge dobozi tekuli mubadde mubira bamayembe basindikira amayembe banwanisa bali bamanyi wemba vaamu nja kugwa balaba neyongera maaso bali bamanyi mbo wemba kyawa mbo nja kugwa kati kibaluma kuri Steve tekeko celebration is zaddi ati tulinza afe bwafa lwe tugenda okola celebration wanji tulinza asoka afe tulinza asoka afe kuri Steve tekeko oba aya sagala afe bambi ate kati we celebrating amaze kufa kuba nabe ya celebrating bamala kufa kati nze sola ku celebrating gatana bakufa soka kulinda afe waje ye abadde celebrating abafudde yes kati nayo bulamu mbwabwagala mbwabwagala ate yatugamba government ya Museveni etta abantu kati liri paso ya mutute ebombo mbasirikale sitegeera abasirikale bani siba Museveni sami bakubayisima amasasi naseka nazi yatange bwe yafane umalu kisekane bazina eri tumwine ne eri tumwine buli abasami aseka yene katsiyuji ne salake kati babadde baloza ati bo bulamu babugula kati mutuddawo tukuba amabere mu kyoto musami mulwadde simanyi bamututemu ate nga yagamba abasirikale ba Museveni batta abantu lwaki yagenze bombo abawo munsi kyosiga kyokungula abanyankole balina olugero ng'owayeyita gira abacuzi bake bowe oli ofuna abakukabirako batono kati nabano kye basiga kye bakungula kati obwe bafa naffe tujja celebratinga naye ke tumusabire nawulira abakuvuma tewazika mama wagasa nze bwenfiirwanga agasa tajja kunziikirangako ekyo nkimusabye abawo mbu bakunyigira mbu tewazika mama wagasa ngakubuulire kino Tamale Junior buli TikTok kiri mu likodi buli TikTok yafiirwanga muzaddewe ow'Oluganda nafuganga emotoka yange nga tebampadde mafuta nengendayo okwali tata wasalake okwali ani n'abantu bonna bangamba mbwa baho nonya mawulire nonya wali kamera nze nkima kikumirambo so kati bwe mbasazi isoyo tebabimbuza nange bwe mfanga tebajjanga kubanga nze Franka bwe nabamfiiridwa mu family yaffe sijja twala ba TikTok kunzikira ko kisoka basunzi omwana yayimirira ku lumbe rwabali nawaye 12 oyo mwana gwe ayita den official bo baze kusunga 12 mu kamera kwegamba bo babera bagenze kusunga yes 12 ngama bugo yaziwayo mu kamera baba baze kusunga so nze Frankas bwe mfiirwanga temujjanga waffe inze bwe ndikolanga omukolo abali gulingira bajja kwa bayina kadi ate ne bwe ndiba natero okufa
nja kuleka ndamidde bato bange mbawa amannya abalina abantu abalina okujja okunziika balina okubeera ku kaadi saagala ezo mbwa za TikTok okulinya waffe kulumbe lw'omuntu n'opostinga efumbiro n'opostinga obuyumba bwe basanga byalo n'oyimirira n'owaayo 2,000 mu lumbe bwanayenze bwe nfiirwanga temujjanga nze abantu abajja okunziika we balimu muli bakyali bange mu mikwano gyange bati temusuukanga fotopoto nga mujja kunziika abajja okunziika bamanyi kuliko ba junior kuliko ba SB4 ba Saimoka walata kala abantu aba media abovunanyizibwa bati bana abasirisiru bano abagenda makaga abantu nga bafiiriddwa ne mutandiko balabisa nze Franka temujjange waffe bavumye ono omuvubuka Alpha Motors onawulidde mbu Alpha Motors yada akwana oyo muwale yafiiriddwa maama we yabada akolaki mwamukwana nze nagawuliddeyo ku live oba yade yani nsange sabitegedde mbo oyo Alpha Motors ndabame muntu mulungi yabawa ne sente ze ne bamuvuma teri alumirirwa nga talina kigendererwa mbu omukazi ayagala musigula kuti omuddi nze gena afunye mu nkubo andi nze ndi president baba bamaze ogampa Alpha Motors ayagala kusiga okulula agasa ku tomuddi nnyo n'amaanyi nze yalumpadde olugambo bwati bwe yaŋŋambye mayi balundeetera Alpha Motors just muntu mulungi nedda si mulungi teri alumirirwa nga talina kigendererwa mbu ayagala sigula muka munne yago gena awulidde oba yamusiga okulula dda kubanga tomuddi bamugye ku interview makona yamugye ku interview namubuuza omuvubuka oyo lwaki yatadde nnyo sente mu mukazi wo mu mukwano gwe ana abavuka batalina sente nze teri muvuka asobola kubeera wakyali wa mukazi wange kwata embwa yiye yagenda kulya ennyama bannange ani ali awo bane tugenda kusula enjala embwa yiye etwala ekifi ky'ennyama lindamu kigisuuze tekusuuza njala embwa eyo abannaye munkwata wano this dog koye embwa alo kwendi ugenda okuba embwazo wamaze kwendi kulinze tukole olugambo muzije yabawo kwati kulinze kwegenda ogoba embwa kwendi ogigobye embwa ngigobye so agenda awulidde agali ewata omundi ne Agasa n'oyo omusajja omulala omusajja ayagala atwala muka munne agenda kukolaki mwayagala sigula mukazi wa munne nze gena awulidde ne Alpha Motors talina mutima mubi bambi omwana oyo mulungi ne Alpha Motors muvuka mulungi nnyo bambi ye naku zino nga mulaba ne ex wo ye yamweddiza oba ex wangani Ariana tombulira mbwe eyo tombulira mbwe sagala tujoge oyo mwana sagala nakumwogera ate bangambye ali lubuto aliche lubuto lwani simanya ate nzimanyi nina obuuza gwe lwani oyo mwana omanyi nti abawo yali atukyanganze naawe nkimanyi naye bangambye ali lubuto oba lulwo oba olubuto lulwo abawo olubuto olwo lwandibanga lulwo kubanga oba lwono omuvubuka Edurian yanye banayinza abantu abatalina manya sibamanyi nze kubaako ano oyo omuwala manyiko gwe weka kuba gwalina erinnya ate Edurian simumanyi walayi sijja kulimba mumanyi Edurian simumanyi walayi okufanga kati simumanyi abawo bawa bijjamu entondo nti naawe omukazi wali omwagala omukazi nali mwagala naye yamuwa olubuto simumanyi Edurian gw'oyogera simumanyi alina okukola ennyo mumanye nawe manyi nti akakawala bambi kawooma kaliyana bambi olimba kawooma nga ki ati lwaki temuddingana olubuto lwalina luyinza okuba olulwo yaŋŋamba ali lubuto lwange luyinza okuba na lwange ali lubuto nze nagajje ku deno kana akaana akakola olugambo akawa mune waka amabugo ga 200 waje lwaddeno Ariana tasobola kwebakana deno alinga ekikere deno mubi nnyo alinga ekikere tasobola kati Ariana abasajja bayina igwe ekisuubiza ati be bataata b'omwana oyo Ariana namubba ku ggwe nkimanyi wamubba ku nze ali mukazi wange bati nze siriyo mba abatika embuto nze Franka ngenda zaala mwaka gujja abawo lwaki tozaala ngenda zaala mwaka gujja kati basespect olubuto lwa Ariana ggwe Edurian Kakono ninako Kakono talanyi Ariana ne Kakono beekalako Kakono no wafu wa TikTok banaye nga
Yagwa muto ya ate nkoma. Nga sizina enzungu. Sebunyabe yagalako. Basoma bonna mu P4. Banaye. Nga yagwa mutoyi. Nga alaba. Mbuye boyfriend we yasoka. Kale oliro abasajja bo competing nabo. Wabula Junior yine nako. O competing otya ne kakono omukazi. Nga aliyo yagala MC10. MC10 musajja nawe olisi yasi kyali kyange tosobola kwagala 10 nawe 10 musajja oli musajja kati Junior agundi Sami ono omusalide magezi kisala kijo wa Sami kale aja kubanti wadde naye abuuliramu taddamu kusekerera abantu bafudde abawo abantu balekerawo okusekerera abafudde Sami yasekerera Isimanga bamukubya amasasi kati olwaleero naye ndowooza akiraba kati kankubuuze Junior Sami ne butuuka nga leero ne bakugamba avudde mu bulamu bw'ensi kiyinza kuluma oba oyinza osanyuka apandika rest in peace naye nga evudde ku ntobo y'omutima gwo oba evudde ku ntobo y'akabina kange oyogedde amazima kuba omuntu ya celebrating nga kitaawo afudde n'owandika rest in peace ng'eva ku ntobo y'omutima gwo mba nkwewuunyiza nga wakyawa n'abantu abasinga ku lwa kitaawo oyogedde amazima eva ku ntobo y'akabinako kyosiga kyokungula Sami kyeyasiga kyeyakungula kati yalwala bulwadde kinawulidde Mukunja agamba mbu yazina kino ekiralu Mukunja kyeyatambulanga nakyo ekyali kirina siriimu mbu yazina ono omulalu wa Mukunja gwe yabeeranga naye yogera Mukunja yali alina omulalu ng'omulalu oyo alina siriimu nga Mukunja bw'atamiira amulya kati ne bagenda egundi oba yali nsi ki eyo mu Bwarabu eyo kati Sami bwe yanywa n'atamiira n'amulya ne Mukunja naye n'amulya kati Mukunja alumiriza Sami nti alina siriimu ate Sami naye yeewozaako nti talina siriimu kati gwosuubula alina bulwadde ki simanyi ebyabawo sibimanyi ndoza kati gwabimanyi sooka olutuwe kandukuviire ku ntobo Mukunja ataseera yali alina omulalu we gwe yalonda ku street nga mulwadde wa HIV n'amuteekamu akasente bakadama ne basonda njukira tulina bamama baffe wano bakadama balina ekisa tebalina tabwa abo tubaagala balina ekisa kingi ngeri gye bagenda okukola obwakadama nga bazaalako bantu balungi bambi ne balumirirwa oyo Mukunja ne bamuteekamu akasente omukazi ne balumirirwa oyo Shiba wa Mukunja omukazi n'alabika bulungi ne bamuteeka ku mugundi mutaso n'alabika bulungi n'anyirira Mukunja bwe yatamiiranga enjaga ng'amwebakako n'amala ne bamuteekamu ennyonyi n'agenda eyo oba ye kata emutima gyali eyo kata kati Mukunja ne yeebaka olwebaka yagenda osanga nga Sami ali ku mulalu we amulya n'agamba Mukunja omulalu wali tumutuusa ku ntiko n'amutuusizza ku ntiko kati Mukunja juzi yakola interview ng'agamba abantu nti omuvubuka agamba mutamanyi kimuluma twali tetulya ffe embimu omuwala omulwadde Shiba kati Mukunja yagatuwa biri ku interview biri eyo Naira walayi bwe kitewe kiri interview Mukunja yagikola gyeri baali omulwadde bombi ate Shiba yali alina siriimu oli yattirawo owedda owabahamani basudde yasooka abawo abantu bakulimba naawe yanga twageze samba kapira na ba TikTok embala abawo nina ebyokukola naawe abawo sobola sooka ompulirize abawo nina ebyokukola sobola kwata baasi ntule mu baasi ngende mbalala samba mupiira Franka nze sobola kudduka ne distance ya kilomita emu agamanyi sigayina State House yampadde omulimu ntambula ne President Museveni ate nfe wano ngende kusamba emipiira ate bwe nsamba emipiira ngenda funa muki buli alinnya ekibaasi ekyo ng'agenda kusamba mupiira mbalala abasinga tebalina byakukola bali jobless omuntu ng'olina ebyokukola osobola alinnya baasi bw'ogenda mbalala zanya mupiira ogufune muki nange nalabye nga bali jobless balina byakukola mbuulira abaana be walabye nga balinnya baasi walabye nti alina omulimu kujjako Miki ate Miki yaba abafunamu oli mukozi wa nsimbi ajaba kubenjawulo abana bannasale driver yongeza omuliro ate nga nange Franka banda bamwe ebyo ndi musiru Miki yabafunamu Miki ajabafunira basi ya milioni 2 abagambe 3 Miki abafunamu Miki abakunganya n'abatwale eyo simanyi kansanga mbazanya mupiira abajja mu sente babeera okwo ku live nze Franka ndi busy nkola emirimu gyange kati bampadde omulimu tambulira president w'eggwanga wabeera
Nyende nemba gamba bagala kumanyira abavubuka abo ze china obudde bw'emipiira ndi mwana wa high school naba abavubuka balina ebyokola kiri bwe bati Junior nze Frank netaba nine ebintu binakolanga ku TikTok ng'anoonya erinnya nalifuna kati neerabawo neematira esawa zino elevo gye ndiko ntambula ne president w'eggwanga wabeera wembeera ne tiimu yange okuli Jobless okuli Jasi abaana 19 batambula ne president Museveni kati nganze otwala mbalala kusamba mupiira ndi musiru bwe mba njagala omupiira sigenda ekasese mu kisakate kye nasibe ekiri 4 acres neza nyira omupiira bampitaawo aba bonna abali ku list tebalina mirimu mulira abaana be walabye mu ekyo kibaasa balina anyaino omulimu nti ali awo bali idle the Frank asobola genda mu ebyo wa badde kinaawe obudde tebajja wano ku site nemba w'emirimu w'enzimba ennyumba ya singa wabayita ne basomba amatafaali ne bakola ekipota n'obasasula baiza olujja lwange lunene Frank bugenzi nandi kulambuza enyumba bwe mba njagala ozanya omupiira gundi Tamale nsobola kukubira ngamba Tamale gy'oli wakati ye nenfunayo ng'abantu bange babiri ne tuzanya akapiira awo mu lujja ne kiggwa naye ndi nyeba singa egwa ku kkubo mungenda mbalalazanya mupiira Tanzania gwa PlayStation ni Brand Kid abaavu be bagenda mu mpaka z'emipiira egy'ekyalo nze Frank sibirimu ebyo Eddie Kenzo leka kulimba mwana naawe nakulabyeko Eddie Kenzo gogaba ati Bruno Keba mulwanisa teri amulwanisa tolimba nsi kati Bruno Keba mulwanisa ayinaki namwe abayimbi mwanye ebintu by'okwefera muvena mwe mu bintu by'okwefera namwe sibayirwa kyabayimbi mulowooza ati abantu bwe babagamba ku mazima baba babalwanisa teri alwanisa bayimbi tewali era mulekere awo okwerimba teri abalwanisa mwerwanisa mwekka Bulunoke tewali alwanisa Bulunoke yezo kyonjagala mu kitegeeri teri naye muntu asobola kulwanisa lwa TikTok naawe kale wabagako ti YouTube naye kati buno bu TikTok live n'abaana bataneesangula bwe bakola nammwe mulimba teri muntu ayinza kulwanisa lwa TikTok banange abasajja bali ku YouTube bafune milioni 10 bakulwanise ku TikTok okutali sente balwanisa balina YouTube ne TikTok teri abalwanisa badia taliyo so my brother Brunoke wamate bakulimba teri akulwanisa gwe just kola sente nonya sente gwe nonya bunonya sente olawo obudde onaabufuna kasita omuntu atandika nti bandoga ensi eba ekulemye ebyo ebibozi by'abannwanisa bandoga bibozi by'abaferiya kati gwe atalina wadde ekizimbe bakulwanise batya bane tubeereko feya omuntu toyina kizimbe mu kibuga toyina wadde toyi gye basolooza bakulwanisiza eki nedda tubeere feya balema kulwanisa abagagga balina ebizibu balwanise ffe omanyi mulowooza abantu balina obudde bwammwe let me tell you by the way the day we muli kitegeera ati people don't have your time mojja funa emirimu mukole nkaddemu amagezi gazze abantu we muli kitegeera ati abantu tebalina budde bwammwe era tebabaliiko mojja kuva ku TikTok munoonye emirimu oyaiti muli amulowooza ati babawalana naye nga teri abawalana nosanga omuntu ali ku TikTok talina nekyali ambo bamuwalana nange nedda just tugende tukole let's go and work ebibozi by'abandoga mu biveemu